negenda zikira n'omuliro teguweddeko. Move here. You go there. You go there. Singa wallahi amateeka ga Uganda kako bonna babadde tebafunza bonna fulufiga badde asigalawo ne Cephco n'asigalawo ne bayigiriza generation ejja kote wedi tolina kiwalwa gumu mwamusibato mwoyo mwana mugere bafulufiga ali awo ali mukunzi ate batukwata bifi fulufiga asibo omuntu mwe mwakola buli bebakola o mama yayigiriza omwana amafeke mutwa fulufiga gwebuuza kawalako Simon gwebuuza muwalawo omuto fulufiga yani amazima ga Katonda agenda kugamba fulufiga omukazi gwemanyi omuvumi ku social media obuze muwalawo Cephco yani Cephco y'omulenzi eyayigira ku fulufiga okuvuma ku fulufiga asiba omuntu mubireke tubi n'omulamuzi mumulabi ku video za fulufiga Mulaza mujja koma okuvuma kali ndoza okay basubizira lulina kulira ulirawo fulufiga bajja musabonyinga bukoti yemu eyemachi yatanyeko amazima gagalero nga kesi esinzira mu bantu bazaavu obo yakala yazola mubona tamo oyo senya Kaliye kale yembera agende yalo yenini yabodana n'ebizibu by'omuntu yo don't talk ah Mukyala Cephco wuno baagala kutwala byabugagga bya mwami. Ebisumuzo zembi yina oyina bigwa ebisumuzo nyina ebisumuzo kati nze kyenjagala kiri kimu mama atanye nyina ebisumuzo zaba bana oli wa family oli wa TikTok bana bange ono si wa TikTok wa family gwine ebisumuzo bye nze nyina ebisumuzo bye waka kati mbadde mwagala cyane ebisumuzo the problem was twina tula butuzi bana nabagambi sina gwe mpa bisumuzo kitu njagala Cephco ansomere kyono gwobo ebisumuzo byange Cephco mulana ayugira simulani so guuni submission ye ebadde ekya ku kyebisumuzo kuba TikTok bagamba nti sima agobye family
tewali famire gyabwe abaana balina ebigamba aba TikTok bakosezza omwana ensobi. You guys eggulo ku poliisi omwana gwe yawa essimu nga bamukutte twamugyeko essimu ne tungaleeta essimu ya munno n'agigane ojjukebera nga gwe baatelesezza amazima nze sirimba ng'ataddemu layini ne bagimuggyako n'asigaza layini ne bagitwala kati olunaku lw'eggulo twasazeewo tugende byebyo kubanga abaana basusiza nnyo naddala abaana abato ab'omulembe guno basusiza nnyo okumenya amateeka ago era amateeka bakozesa bubi nnyo emikutu gimugatta abantu so n'olwekyo ffe omusango guno gwakira nti waffe twagulabyemu ng'omukisa okusomesa eggwanga naddala abaana abato abettanira emikutu gimugatta abantu ne internet basobole okuyiga nti emikutu egyo balina ogikozesa bulungi. tweyanze lwakadde kutuwadde katukomewo katusubire tunabirawo ku lunaku olwo tunatukomera. Yeah, sure. Social media mwazikula bya kuzanyisa. Muda kubanza mutandika okugera ebintu ebitali. Kulinde mu kamiti. Ate tekikomye ku oyo. Bajja genda bapekinga buli muntu. Mulemeddwa okumanya omugaso gwa social media. Ndowooza mwasoma mu bagenda bafolowinga buli muntu. Full figure tetukutya. Kaza okuvuma zawangudde omwami ayitibwa Cephco. Oluvannyuma olw'okuvuma full figure Saabavumi n'ekyawo n'agenda ku poliisi n'awaaba. Nze nga nze Donzella sikutya because I'm way class above. But for this child, oba omuvubuka ono gwe wasibye nvaayo nga maama and I raise my point. Nenkugamba mukyala munange omwana oyo muleke yeyiya alya ku TikTok osanga eyo TikTok kwe kuva ebibiri bya wa mama we bagula mata osanga eyo TikTok ye musasulira fees musomesa busomesa engeri jasobola okufunamu content omulungi asobola okutwala obulamu bwe mu maaso because naawe obeddewo ku content avuma fe novayo n'otuvuma tuli bamalaya tuli babbi abo besiba kuba big eye. You woman full figure ovuma banno odimininga banno because you are insecure and you are miserable. You are a very, very miserable woman. You don't want somebody to talk about your family, but you are the same person who sits around and makes videos. No vuma family z'abantu. No vuma bamama baffe, no vuma abaana baffe, no vuma bakanda baffe, no vuma abantu abatuwagala. You only earn respect nga nawe ogigivinze to people. You cannot demean kids, you cannot demean abantu abafiiriddwa. I lost my husband. When my husband passed away, this is the same person who came out and spoke shit about my husband. She came out nakama bange teyafa. She made a full video. Nakama Donzella asabya amabugo, which wasn't right. The reason I posted that number kubanga abantu bali banzisa amasimu. And my team was like, you know what? Posting in number to oleme kubeera ng'oddamu muntu kinomu. She came out and did a video. You know, she said in Ali, you know, my husband never passed away. Who demeans omuntu afiiriddwa just because oli insecure. The reason full figure of woman abantu oli insecure.
I don't know if you know even what it means. I even have no idea. I don't know if you know. Abamanyi Oluganda munyambeko ategere what is insecure. Kitegeza ki mu Luganda? Because like simanyi oba kitegeera. Insecure kitegeza ki? Kwegamba teyekiririzaamu. Absolutely. Nze mama kyenali agadde oba kyenali sabye omukyalo ono. Nali sabye omukyalo ono asonyiwa abaana bano. Wabula abafunire ekyokukola because she has been an example nti agenda mu State House abeera mu ne bano bafande Nalweiso bafande ani balamu bonna abantu bano nti no ba NRA. Try to get these kids kubanga nze bayita bana eri omwana ngoyo bwe nali mukutte nga nze omwana oyo ne musanga nga nvuma ne mulopa ku police bwe nali mukutte nali mugalamiza oba amawulire webali ne mukuba emboko zange nga 5 ne mugamba genda ku ssomero ne mutwala ku ssomero ne mulekayo. These kids bato betaga bwetazi guidance, betaga bwetazi guidance, betaga kutwala mu counseling, betaga kubulirira n'omugamba listen, this is not the end of the world and you can do better content nga talimu na kuvuma. Abantu bangi abali ku TikTok abazze nga bakola content ya vuma naye ne be brandinga ne bakyusa content gwe bakola n'abeera useful ne babeera nga bamufuna mu ssente ate n'abeera nga abatwala maaso. So these kids need counseling.